obayite n'enteekateeka zitubuulire naki kye tusuubira waliwo alina kyagamba nga tonna bakwogera kasita kitaba kibuuzo. I'm part of this family. My co, Sean, but me, I'm here to support you. Though you don't know me, but I'm going to support you. I'm going to buy 20 tickets. Thank you so much. So you're free to call everyone because I'm going to buy 20 tickets. That is 200k cash. Yeah. I'm going to give it to you now. So you're free to call Thank you everyone. so much. Besides that, I'm going to get my own ticket, VIP. So I'm happy to see you. Those are 21 tickets. Thank you so much. You get it at dollar. Maybe has something to say. Tulinawo n'omulasta okuwerekera side yawo ewaayo oyo se babeerangawo okujooga balina ajokuwerekera oyo mubi salamanda eyasagala ogambe sikubuusiza tovaawo nga tobuuse nakaki bwekiri agambye bwekiri ali mutu wa ssente okitegedde okitegedde yeah thank you so much. So aguze 21 tickets eya VIP mu ne ordinary atulenga oyingidde olwo abagagga kati wano otuusa okujyawo omungere n'akazindaala abekotayogere wano ojyawo mukwano onyumira nawo omungere n'akazindaala oba ayongere okwogera ezo ziwe mudro yogera rasta waliwo amasoko yogere No, this is the day for Pepeta. I'm so sorry. I'm not searching. Embeera ziya searching embeera waliwo ekya pepeta kati omuntu wamaza tetujja ogenda pepeta ki kale ogenda pepeta nga omusajja wali enze kugambe tano wanja kyakuggalemu kale oba toyagala akupepete kale ye mugulire tiketi ajja pepeta abalala omuganda agamba akakiriyo myo tekakola ki kasete kusetozizizaayo ota akakiriyo myo tekakola ki tekadda bwekiri kati ekyatano wakiri kale akireke ku mmeeza kati nze njafuna gwenkiwa waneno watakiwayo nkibabwa webale nnyo okuguzeewo naawe twagala oyo agulira agula tiketi rasta munno agula amagendo otule mabega Richie bebizowi tomumanyi kyogamba tomumanyi bebizowi but nolaba vian That was the love I had for Pepeta Richie. I never met her before. But K is for Winnie. Thank you so tosana yeri nga sente oyina katuulize ku honorable Sebunya webale nnyo wano ninawo abantu bebeninako amaanyi Sharoni
taxi njagala bweyo ku tiketi nekibanda wange budde mangu tugende tebayita bwe Shaloni jangu ayogere ebigambo akyali mu mmotoka Amagwasi ya dansi simu yaliko. Nina kula uchimuti. Naye anga bo wimanti. Ngabo wimanti Richie chali wange. Baba yose nina dansa. Takulayo bwacha 10 kuba mafuta Richie bena ino biteka. Thank you so much. obotule wano jangu pinjo tuwemo pinjo ni ready jangu wambi pinjo tuwemo DJ tuwemo malofu ne wotula tusompine mtulie tusompine mu DJ DJ Koli DJ sompinirawo Wabe pinki wage na tupe pete incha akube kuba awo wenyi Kati pinki oli mutasolasi kati wo ne baleta birabye Honorable so wewe sekale yeko wakoda soko tega sasa Niso wajira mkifuba tuwe kafuruta aka yagale nani nenda sendi kwa kugondi kwa mnambo namba bajisome sindike sisoma sindike basindike kasangu tumne ndo bana mauli bakulaba akazinda lojiro kadisa sasa kulaba ko Agatha sasa kulaba ko you look fresh yagwe no sanene muwe kazinda ngombo watu omudi yini twaniriza jango tule kwa imbire WhatsApp kayimba WhatsApp konna message ngatetuka atandi kadi okumba amateeka nga mupa kukulolya zo madogo zo message yetu se Richie eyakasendi bali mu kuteekamu Mugwe mulembe yagala kalu basobola Network lako network tesura checho babikoze thank you so much ajina wali wano tuyanze tiketi zezo bamakumi ameka n'abaseno bajja mala wangula y'omupiira naye baludde owangu tukumemo 1 2 bajawa bakola bijamu babanya omutima baziba bakutula omutima bakuyuzayuza bakugabana mweritu babaza ali yapi obuju badeteza buyazereti utandikira simaiti mexi fresh simanya hivyo fisho simaiti ne Agatha mwenyini kasokemba kuwe ticket zitu kuna ibugobo kwata wao wamasa isokula wa sweetheart erate tuwe eriye bafaini gwa mayele yabyongera faini ya ticket sasa kula bako see lunch So I hope everyone is doing good. I'm happy to see everyone here. Hi Richie. Yeah, I'm thanking everyone
Neyanza nnyo mwenna abasobodde okujja ku conference ya Richie. Hi Sharon. Yeah, thank you for coming. Bane tubasaba enkya nga leero we muzze enkya mukole kyekimu tuleme kujja buzi just ku conference wabula ne kulunaku tujje support ebiri tubeerewo kubanga ffe tulina okuzzaamu bikyamaanyi fe abaabe we tusookawo ne tujja n'abasigadde bajja labira kuffe okukola ki okujja naye we tusembayo okujja era buli omu ajalaba ate bemuganda bataliwo ndi mutaliwo njagala balabire kuffe then nabo bakole ki naye nga mwewale kujja. I pray all the best for you Richie munaitambule bulungi mu linnya lya Yesu. Babadde bakubye fayini okutuuka leeti. Honorable yakuyayisizawo ensonga y'okutuuka leeti oze tuli mu kumaliriza bayibuli. Buyaze leeti okudda waggulu. Kale gwokeddekeddemu tiketi 5 obutakka wansi wa 5 keka fayini bali batandikira mu 10 kudde eri. Okay, I'm going to pay 10 tickets. Thank you so much. Alright, bonna akazannyo kano wakategedde. Side eno. Ante musiva. Tandikire mu suuti. Olaba yasoose baneeno. Bakuze 10. Kitegeeza bano baaga. Ono. Okay. Banange amayaga nga mpita Phoenix Fresh isooka okwetonda okujja late mukama ansaasire. Amina. Banange mpozi nekirala nze bawusa wa mudro ku mazzi ezekalanga okudda eri yonna ate ekirala yesimbe kuba MP Gomba. Honorable. Yes. Kakati ndakugenda ku muganda wange Richie kyekituleese mwana ku press conference tukusabira enkya mwana ofuna abantu fenga ffe tugakkirawo ku makya nze kyemwe ogenda kujjuza kubanga bambi opise nnyo ate tusabye nnyo okitegeera kati nga nze MP bambi muzikiriza naye namuwako tiketi 5 naye kati ngenda kuwayo 5. Honorable bikirizibwa honorable banange 5 alimbyeta nagenda mu palamenti olugete azisasule 5 alina esimu zigendeko oba kashi mutuwe oweekitiibwa tambuza akazindala okumusambi eddako abo bakumi genda waggulu. Kale gyendaze soma enamba alina enamba Richie onyonyola wa Richie gugwa gutyo tonyonyola bigwa bityo bisobola okugwa bityo honorable bigwa bityo abikole tusindikire akasende kaffe. Akanamba kalina wano tuvaawo lumu tuli mu kumaliriza tuvaawo lumu simbaji kulekedde. Okay, kanzire eno nzija nze mmanyi nina obuyinza oda yeno. abooluganda mukama yeebazibwe. Amina. Banamawulire basamize. Zibampita David Jalov just mbalenze ku press conference ya muganda wange tumuwishingira ekyakabi kyonna kyonna abambi ekyakawe muzze wanene nekyamukole ki kiyitiriire kibeere kingi zinafunayo tiketi 10 zabono ne sente aliwo omwana nakugera ivo oba mujjaliwo omwana nona sente ogenda teekako soma enamba gundi 07 simu tugiwambi kale omugagga katukisituka kwensi okulabe asitukako se bannamawulire bakufune. Mwewala okujja linnya lyange nze Dabi tukitwagaliza bisima byokka sijja kwogera bingi naye enda kulayo tiketi 7. Teyanze amateeka bagamenye mbere ku wolane bya kashi bya mobile money ogera kumiteerako bikino nga tonna bakwogera byonna byonna message zazindaga teyanziza bane njebaleko ndi musabifu okubeera wano ku lunaku lwa Richie muganda wange ekintu kino nange nakiriko guno mwaka gwennyini nga gutandika
nakola bagita party parade gye nakola omusajja bambeererawo nnyo ttiimu yonna nga bwewalaba bana basinga bonna baaliwo so nange ngambye we need to support each other ate kati no ntandikwa Richie waba akikoze n'omulala agenda ba inspired tulabye abalala bangi batiktoka bazze bakikola so n'abalala bagenda bakikola tuzere tubale tuluga nkuba naye era ndoza mukira bikoze bikoze yes kati ku kya tiketi angenda gulayo tiketi ya 5 Kazagala bamutasiza ngagulayo tiketi ya 5 lwakuba kati ngenda soka nteeko tiketi 10 abimanyi ebyala ordinary VIP kuba boli VIP ngagula ordinary for now ogenda kula ordinary tiketi ya 5 tiketi ya 5 tuyanze siwe wao wakulu nyo tuyanzanyo aivo wanje honorable kati mbadde nteesa oyo aiva omusajja wange nnyo ate kale ankoledde ebintu bingi naye nange mukoledde ebintu bingi era ku lwekyo kati agenda teeka ku ssimu naye nze sooka onjokyeyo wano nga tulaba nange okategedde zonna byakusimu mbukusimu onjokyayo meka sooka oyogere wano nga bakuwuli ayagala soda walukumi amagenda kwongerako ezo 5 tiketi 15 nange nguliddeyo 5 tweyanze okay weewaawo wano walinawo tiketi singa ziizo nyingi so ndowooza kadde neyo teriiko 25 n'agattako n'ennya 29 kati viani omwana oba osiime mugule gula tiketi ezisukkawo Vian music aliwa uyo bambe mukwano bambe yanze geto youth nze era munkwateko nze ngenda kugula tiketi alito omwana oyo Uncle Richie I'm sorry for the inconvenience musonyiwe mukatini enagula tiketi ya 20 tugenda bbewa yalinga obimanya ebyaffe tweyanze tugenda yitamu nga tubanja tukyalina eno ayagala okugula tiketi ali eno omukube bulungi nga takyakayina katonda wange sinyo wakashi naye temanyi ngula ogula ddala soko gye taata mukulu wa Lugembe nze namawulire yantandika yamu respect y'amaanyi naye era mbadde nsaba ajje wano eno agulenga bwogula ekkubo lirino toyita Richie emeza yamekako lwaki oyita ewala eza ya 5 kasinzire ku ddala sikyagula The Truth Media kati nze tebonja kujja neyewaka ngani nayo nga gula obutebe bwotalina gula ebifo kaligogezeki tiketi neki yange nenyingiza sijjako kusaba paasi ngenda gyegulira webale nnyo tebo yange werisewo era mugiteeka outside maaso tweyanze basibira nnyo ku tebo nina okukuba tubira sompino mpya nnyo ate abaana baginsaba nnyo kati mba nina okusabadana onansonyiwa bye tunakola enkya kubinula mu biki naye yasaawa eyo okay ndowooza